Mbadde nsaba gavumenti eyongole okwencouraginga abaana okukola arts olw'ensonga omwana akola art aba omulimu gwe yagwetonderawo wabula tanoonya mulimu ng'afulumye asobola n'otandika okukola ng'asoma. Ebungereza bangi nnyo bakozesa art and bateeka mu creativity yaabwe and most of the governments they support them. Bano babadde ku kyalo Nangwa ekisangibwa mu Gombola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono ng'abadde bakuŋŋaanye okulaba etteeka ly'ebibumbe erizimbibwa erituuse. Saving your time to come for this wonderful exhibition. Okusinziira ku musomesa Richard Mayanja, okusiiga ebifaananyi, okuwandiika wamu n'okuyimba bya muwendo nnyo mu bulamu obwa bulijjo. So ndi omu ku bantu abakkiririza mu kuba nti ebintu ebyo ebisatu bisobola okukwatagana. Ati ono yenna mbika ebisatu ayamba okuwummuza abantu olugyeko ekyokubasomesa, ayamba abantu okuba nti bayiiya balowooleza wala okusinga okulowooleza okumpi, ate era ayamba abantu okweteerawo emirimu. Agamba nti gavumenti eyambeko nnyo mu kulaakulanya ebifo nga National Theatre okusobola okutumbula ebitone bya bannayuganda. Twandibadde tusaana okuba n'ebintu eby'enjawulo, twandibadde tusaana okuba ne theatres ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Ne tubeera ne theatre mu Eastern Uganda, theatre mu Northern Uganda, theatre mu Eastern Uganda, ne museums nazo ezandibadde ne art galleries, kubanga abalina ebitone basangibwa mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda. Kyova olaba nti nze ne bannange twalondawo Mukono ne tufokasinga ku Mukono. Bataddewo ekifo abayizi ba art kye banneeyambisa ekituumibwa Tadooba era abayizi basanyukidde enteekateeka eno. Nga nze painter sirifu okukoleramu eri convenient. Yes, olina kyeso okunyongamu kubanga ate osobola okuyigamu techniques nyingi.